eno Luganda Radio Podcast omutoto minga bulijjo Martin Oganzi ngate nkomyewo tuyirabe omutwe oguddako wano gwokusatu Paulo kiri mutu ogugamba nti okutambula kulaba okudda kutenda jjukira nti nno mu mutwe gwaffe guli oguwedde twalabanga Paulo yeeteekerateekera olugendo okugenda e Bungereza asobole okwongera ku misomo gye. Kati ate tulabe kiki ekiri muno mu okutambula kulaba okudda kutenda. Paulo kwe yasookera okulaba nti olugendo lw'omu bbanga terufaanana na lwa ku lukalu. Bwe yayingira ennyonyi ku kawungeezaako ke yasitulirako olwatula bw'ati yali takyayinza kuwuubira be yali alese ebweru. Yawulira nga yali tamatizibbwa okuwuuba kwe yali awuubye ng'akyali ebweru. Era bwe yakubaganya ebirowoozo yafaanana okuba nti bwe yali awuuba kitaawe bazibumbira yali tamulabye. Yali agenda okuddayo ebweru, yagenda okulaba nga bamuwa swiiti era nga bamulagira kwesiba miguwa ko ye nti bukedde. Ennyonyi yali luva okwaya, yasooka neewenyuka emisinde ngeri ku ttaka n'ekirako embuyaga. Paulo yagenda okuwulira ng'esituka emmeeme n'emutyemuka bwe twa, ate yagenda okuwulira ng'erewa. Amangu ago nannyini kutu n'abukuta. Paulo ebyenda ne bimwetokota. Yali atudde ku ddirisa, kyeyava ayisa amaaso n'atunulako wansi. Wonna waali wakutte beppo. Naye Paulo muli yawulira nti ali wala mu bwengula eyo. Ennyonyi yatandika okuseeyeeya. Paulo n'atandika okunyumirwa olugendo. Ebizibu byonna eby'ensi yafaanana okubanga abirise wansi. Yatuula wamu n'omuwala omuzungu. Amabeere g'omuwala ono gaali gaafukamira bufukamizi. Erangi y'enviiri ze yali ya zaabu. Mu kiseera kino ye omuwala yali mu mattansejjere. Era mu bugenderevu oba mu butanwa omutwe gwe gwali guwummudde ku kibegaabega kya Paulo ekya ddyo. Kino kye kintu Paulo kye yasinga okujjukira mu lugendo lwonna. Paulo obulamu bw'e Bungereza yabumanyira mangu, era omusomo n'atandika okugukakkalabya n'okusinga be yasangayo. Yafuna emikwano mingi nnyo, kyokka mu bonna Brian Turst ne Richard Morgan be baali enfiira bulagoze. Ekyekitalo Brian ne Richard buli omu ye yali omwana omu be mulumulu ow'abazadde be. Brian yalina abakadde be bombi era bombi baamwagalanga nnyo nga tagambwako. Kyayogeranga nga kimutuusibwako awatali kutemya kikowe. Ng'akyali muto nnyina yavanga mu kumulabirira n'amulundanga bulunzi, ye yamunoonanga ne ku ssomero. Omwana yaweereza ddala emyaka 10 n'omusobyo nga nnyina akyamusuza mu kisenge kyabwe abazadde, ate ng'akyamunaaze ne mu maaso. Richard ye teyali wa mukisa bw'atyo. Nnyina bwe yali ng'akyali lubuto yasuubira nti alizaala omwana muwala, era ne kitaawe bw'atyo. Okumanya nga beesunga omwana omuwala baalonda n'erinnya Sarah nga lye ly'okutuuma omwana ng'azaalibbwa. Sarah lyali linnya lya ssenga wa nnyina wa Richard, omuganzi Kayingo. Wabula kyababukako kubanga omwana we yazaalibwa yali mulenzi. Okumanya nga Nakawere yanakuwala kata n'omwana amulekere abasawo mu Ssaanya. Ng'ayakamala okuzaalibwa kitaawe yafa. Nnyina n'asigala nga yamujjanjaba yekka era yabonaabona nnyo, naye kubanga yali alwalalwala nnyo. Era bwe yawolomangamu olw'obulwadde nga nnyina yeesungusula nti ono omwana naye nga ndabye, singa kale Katonda yampa muwala. Omuwala yalwazika. Ate bwe yamuleranga n'amala amuteeka omutwe ku kifuba ng'agusindikira ddala eri.
Leka kuntujja folooma lya mutwe. Omukazi naggwaayo dda. Leero Richard yakulira mu bunaku obutayogerekeka. Mu college, bano nno bombi Richard ne Brian be baali enfirabulago za Pawulo. Richard ne Brian gye bataatuusa Pawulo mpozi nga kuzimu. Yali akatuuka mu college ne bamubuuza nti oyagala obunyonyi, ko ye nti obunyonyi butya, ko bo nti yii naawe mu Afrika gwe okyali muboofu nnyo, gwe tomanyi bunyonyi obutalina biwaawaatiro, ko ye nti sibulabangako, tugende mu bundage. Bayambalira ku mugongo nga nswa nga bejjawo kugenda kunoonya bisuuje biri. Obudde bwali bwa muggundu era nga n'empewo emeketera ddala ku magumba. Pawulo yali alowooza nti bakugendera mu bbaasi, naye bali banne ne bamugamba nti ffe bwe tuba tugenda mu bunyonyi tukola lunwe. Ekyo nakyo kyamulema okutegeera. Yagenda okulaba nga Richard ne Brian buli motoka ejja okuggyako bbaasi baagiranga lunwe okutuusa lwe baafuna omugira kisa n'abatwala. Baaviiramu ku kizimbe kya banka ne basala ekkubo okutuusa lwe baatuuka ku kkanisa. Pawulo yali akyegomba ekitikkiro ky'ekkanisa, ebire ne bitandika okuvuga. Byamukanga nnyo, ko ye nti wano wafiira muloge, ng'afunye akakokola tondeka nnyuma. Yavaawo awo ng'ennyindo yenkata. Kwe kubuuza banne nti, simanyi tunaatera okutuuka, ko bo nti, ndaba emmanju wano we wali ekizigo. Olwo yali nga mu ssaawa ng'emu ey'akawungeezi. Abalenzi tebaalwa ne bagenda mu bunyonyi. Pawulo yali atandikawo okunoonya ebisu, banne ne bayingira mu bbaala. Ne bamuwenya n'abagoberera. Obutakulimba, Pawulo yali tayingirangako mu bbaala y'Abazungu. Kyali kisenge kigazi nnyo. Buli muntu yali yeemiisa, ate ng'abamu ku basajja bakutte abakazi mu biwato. Mu nsonda eyamuli okumpi yalabawo omuwala eyali awummuzizza omutwe ku ttama ly'omulenzi. Awo ku mulyango kumpi ne kawunta waali watuddewo ekkazi eryagejja ne liwola. Lyali litudde ku katebe akawanvu, kyokka ng'ogubuto gwalyo gwonna guli ku mmeeza ya kawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako mu myaka akakadde kannankaabirwa akaali akalirwana k'aba Pawulo ewa binoga. Olwalaba abalenzi ne libalamusa nti, "Hello, Ricky, Brian, mwetaaga obuyambi?" Amangu ago ne libakuba kiss ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa, era Pawulo yalwawo nga akyannyogogerwa kiss eno. Bwe yagezaako okusangulawo n'akatambaala yagenda okulaba ng'ebitundu byako ebimu bifuuse byakasaayi. Amaago ago nga Pawulo yakafuna kiisi ye esoose okuva eri omukazi omweru. Ricky yamubuuza, omuwala ki ku abo bonna abaali batudde nga basazeeko era nga peti ziyiseemu gwe yandyagadde? Pawulo yali akyetya nti, sirowooza nti bayinza okukkiriza. Ricky kyeyava abaguliza ku muwala, kyokka mu butuufu yali mukazi eyali atudde awo. Omukyala ono yali mukazi wa kitema, amaaso ge nga gali gitabuligisi mu kiwanga. Yalina obumwa nga bulinga bwa nsumbi, mu butuufu yenna nga yakula kiraalo. Omuwala bwe yajja awali Ricky, ekkazi liri ekkulu ne limuyita nti Sharon. Awo ne lisuula eriiso eri Pawulo. Olwo Pawulo naye yali yabugumiridde dda, era ng'amaliridde nti bonna bwe banaagaana waakiri anaasitukira mu linnamukadde eryamuyise Darling. Kyokka Sharon naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Pawulo n'amugwa mu kifuba, ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegaabega by'omulenzi. Okwo kwe kumuweera kiss. Eno omulenzi okumanya nga yamuwoomera yagyekomba n'okugyekomba. Omuwala kyava abuuza Pawulo obanga alina ekifo, ko Pawulo nti gyensula tebakkirizaayo bagenyi. Omuwala kyava amugamba nti bikusaze, mpozi ng'ennaku tugisindirako wabweru wali, naye ate ekyo kitwala ne ssente ntono, £6 gwokka singa tugenzeewo,
10 yawandimpadde. Pawulo bwe yawulira pawunda 10 ko ye nti kasita na wano waliwo akazikizike. Era omuwala kyeyava amukwata ku mukono ne batambula ng'abafumbo ne bagenda beeyegeka ku kisenge ky'ekkanisa. Baba akasinda omukwano omusirikale wa poliisi n'abakuba mu ttooki kyokka ate nga agizikiza. Pawulo ttooki yamukuba wala era omusirikale olwagenda naye n'adduka ng'adda gye yali alese Ricky ne Brian. Nabo baali bamulinze era olwamulaba nga bakyusa buwufu kuddaka. Pawulo banne bwe baamusaba okubanyumizaako yaddamu kubagamba nti kati nze njagala muwala mukwane bukwanyi naye bino ebyakiggwerawo si bisobole. Ng'ogyeko okugenda mu bumalaaya, Pawulo ne banywanyi be baakyaliranga n'ebifo ebingi ebirala era ebyali tebikkirizibwa mu kolegi, wabula baali beegendereza nnyo ne batamenya tteeka kkulu erya tokwatibwanga. Hey, Pawulo atuuse Bungereza agudde afunye abanywanyi. Bamututte bamututte mu bunyonyi. Obunyonyi abutuuseemu bagenda okwasaganya nga bwe tutera okwogera ennaku zino okwasaganya ebintu. Poliisi neekolaki neeyingirawo naye Pawulo asobola okudduka waawo kwegamba omutwe gwaffe gw'akatabu kawo ne gutuukirira nti okutambula kulaba okudda kutenda kubanga Pawulo bino yali tabisuubira naye byamutuukako ate byamutuukako mangu. Bwe yavaayo ye akombye kwerima nti taddayo mu bumalaaya. Ayagala akwane bukwanyi muwala naye zikisi ziri ze baamukuba bannange zaamutabula omutwe. So effujjo lya college, effujjo ly'abavubuka era lyeryo okugenda motoka bayimiriza basonga lunwe kuyimiriza bagende nga baboss nga abalina kugendera mu zibaasi. Omutwe gwa muwandiisi ndowooza yagadde okutulaga biki ebyo kwegamba omuntu abazze mu nsi endala byayinza okuyitamu n'engeri abantu oba emikwano gye gy'abeera afunye engeri ebintu ebimu eby'enjawulo bye bayinza okumuyigiriza. So bw'obeera otambudde wekkaanya mikwano ki gy'ofuna naye ng'ate era tekikugaana kugendako mu masanyu, kutambuza ku bulamu, kukyusa ku bulamu nga bwe bagamba. Ate lwaki nedda ekisinga obukulu tokwatibwanga. So bw'obeera eyo gezaako okulaba nga byonna byokola obikola mu mateeka amatuufu. Tomenya mateeka ga nsi ndala gayinza okukuleetera ebizibu. Awo nno we tukomye mu mutwe gwaffe guno ogwokusatu. Tugenda kubeera nga tulaba omutwe ogwokuna ogugamba nti alekerera amaliire ge. Awo nno we tujja okutandikira. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi wano ku Luganda Radio Podcast. Ate tuddemu tulabagane omulundi oguddako. Beere bulungi, mweraba.